Galabi Mogobi. Gulu yakedde kusiba tailo ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekivere tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu obooli. Kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 751 84 43 14. Beba Shukra Herbal Solutions katwe. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Bana isukubuzi zako nzijidde ku simu nga nkwataganye eno neri ojja kunsonyiwa obudde boss bukutte naye enkuba ogirabye enkuba ekedde tonnya ate mu busiraamu ekyo gibeera mikisa okay olunaku olwaleero nina omukulu Kasozi mweyitira historian tukomyewo ku bwino. Abantu banyumirwa nnyo segment yeri gye wakola ku Princess Diana naye waliwo ebintu okay soko obuze ku bantu abatulana nange kambabuzeyo Kasozi Samuel era ndi musanyufu nnyo okubeera nga nkomyewo omulundi ogwokubiri ate nga mmwe mwansabye kirungi ddala omanye abantu wano okujja si kyangu nnyo babuzaako president wa America nga bogenda mu maaso kanzigalewo wano tibabuzaako ko president wa America Truman ng'avudde kuwa president n'amubuuza ofisi y'obwa president eri etya naye yabagamba kimu nti eringa fumbiro bw'oba owulira tosobola kugumira bbugumu ofulumamu bufulumi. So kaakati kyekyo nti nawano okujja wano n'obeera ng'ojja kunnyonnyola abantu ero nga bakubuuza ebibuuzo ero nga obwongo bwe bukola okunywa si kintu kyangu nnyo. So kaakati ogwo omukisa gw'amaanyi nnyo. Yes, omujja kunsonyiwako mbadde ngezaako okutaakiriza sound ne noise. Waliwo ebibuuzo waliwo abantu bye basinze okwogerako bya mirundi ng'ebiri ne clarity gye njagala okole maybe before you do it abantu njagala bategeeza nti nobody can be 100% accurate mu information eno. Because the man has his head that needs to keep content of how many topics of discussion. So yeah, he may not be accurate sometimes with the years, sometimes with but the information remains. I don't know why take a time Google read wano tukuwaka eddakiika 45 no ekirungi abantu balina okumanya tekunsi kuno perfection teriiko nti era batugamba perfection is only in one field mathematics nti 1 + 1 ebeera 2 okujjako ng'otaddewo times naye ekyo kyolubeera newogende India newogende wa 1 + 1 esigala 2 wali perfection mu kubala mpozi na mu utopia oba mu ggulu gyosanga perfect naye ku nsi kuno
abantu tubeera obwongo buli limited yo tuko omwaka n'omisinga mu n'okola ebyo bibeerawo. Biden recently yali ayogera ku mawanga agaagala okwegatta ku NATO yagamba citizen mu kifo kya Sweden. So ebyo bibeerawo mu bulamu. Yeah. So there are two things. One, abantu bagambye nti family ya Diana tebaali baavu. Okay. Wenjagala okunyonyola tandikirawo tunagenda ku topic ya leero. Kyatulemu okumanya nti Alusi Pense yasooka yaliwo myaka jadda nga 16. Kakati okuva mu 16 family eba yakejja. Ne bajjanga beeyongera Alusi Pense ow'omunaana then no wa Diana nabera Alusi Pense ye yali ow'omunaana. Kakati family yali nene abamu bagenda mu bitundu ebyenjawulo bagenda mu bitundu ebyenjawulo so family teri ntino yafe wano nti Kasuko ina abaana bo mukaaga wabula y'abantu bangi. Kakati taata wa Diana yali John Spencer yasooka kuba mu bulamu nga si bwa mulembe era ku lubiri lwe Sandringham Palace kwe baali baabawo okubeera ng'abantu nti edda we baakolanga Queen oba kabaka yekuŋŋanyizangako abantu bangi ne bamubeera awo. Kakati Diana yali mu bulamu nga si bwa mulembe nnyo ekikulaga waliwo yagambako ku kya Nani enjawulo ya Nani nti Nani bamuhayalinga occasionally okujja okulabirira abaana naye omuntu alabirira abaana ne mu Uganda wanaabeera munaku. Singa Diana baali bagagga teyali badde bwatyo yalabirira ku baana n'atraininga amazina n'akolako ng'atuuza abantu n'asomesako mu nasale oyo wane Uganda abamu bantu abamu ku banaku. So kyenjagala okubawa evidence n'ekirala nti baatuuka okugamba nti Diana yakola likodi ey'okuba nti no ye yasooka okufumbirwa heya apparent ng'akola omulimu ogusasulwa sente. Mu Bungereza ng'anaafumbirwa kingi obeera otya ng'osasulwa sente ng'ekyo tekiriiyo. So yakulira mu mbeera family y'aba Spencer ngagga naye nene erimu abantu abasukka kumpi mu 1500. So kakati ono ye yali mu family emu eyawomu ku aba Spencer family naye nga tebali bulungi. Ekitegeeza kati nga naffe tulina wano nti jjajange yeserwanga yali musajja mugagga. Yes. Waliwo abantu abalala abalina ssente saidi kati saidi ya mama wange kati wali abayina ati waliwo n'abatayina naye nga bava mu family naye nga bonna bava mu family ya Serwanga. Okay. Kyenjagala abantu bamanyi. Okay. Then ekyokulaba baga nti Harry baakola DNA Bungereza tesobola kukkiriza kuswala etyo. Agamba nti baakola DNA well and good kiyinza okubeerayo history mungi naye atubulire eddwaliro lyawe eryakola DNA. Diana bwe yafa bamutwala ku Petit Patient eddwaliro era ne dokita yamupronouncing nti Diana mufu amanyikiddwa. So baba bakola DNA eddwaliro baali baliyita bati era dokita kye yawaliza olusi. N'ekira Bungereza ekyo Queen yakigaana tebasobola kukkiriza kuswala nti no mu baana b'engoma kyate wuli bamututte ku DNA basalawo ne bagamba katukiveeko ne bagamba katukireke ekya DNA. Then wawo omwe yagamba nti no abantu basobola okuba tebasobola mutu amu Afghanistan ne ba mu ntalo nga tebakoze mu majje tebajjako DNA bakujjako just blood group tiwofunira gundi yona assault yo noba ofunye ekizibu bakuteekako tebajjako DNA ate tebasobola kujjako without your consent. Oba kale kati awe baba bajjako omusayi bagumujjako boni bamugitwala mu nkukutu batagala kyogera kuba atera muwa mu kikoze muba mumenya amateeka. Gdani neche yache bagamba nti conspiracy abantu njaga tumanye nti conspiracy ku nsi kuno buli kintu ekibeerawo event yona kibeerako conspiracies. Wando Ssekabaka Edward Mutesa tusiba tukyogera nti Obote yamuwa obutwa waliwo alina obujulizi naye kijjawo okugamba nti kiyinza obutaba kituufu. So olugambo lwonna olubeera ku nsi lubeerako olumwe olutuufu olumu ne lubeera nga lutuufu. Kaakati bino byonna ebijja amawanga g'abazungu institutions ng'obwakabaka amadiini gavumenti zikweka ebyama ekigenza ewala. Basobola okusirikira ekintu ne bafa nakyo. Naffe mu famire zaffe abasajja bedda yabeerangawo mirundi yali aŋŋambanga asobola okumanya nti alina abaana 8 alinako 3 n'asirika n'abeerawo. Era bangi abasikira n'obwakabaka Tiberius eyasikira Kaligula Yesu we yafiira empula yali si mwana wa gundi wa Empula naye n'asikira n'obwakabaka babigumira nti omuntu abeera mulayini. N'ekyo yakyenjaga oba waako nti si buli kye tuvaayo ne twogerako nti no luba lugambo terubeera lutuufu. Wano njaga kwalaga nti Patrice Lumumba yatemulwa
ne bagamba aba Belgium bebeetaba mu kutemula Lumumba ne beegaana naye ennaku zino King Philip yajje Congo n'akomyawo n'erinnyo lya Lumumba oba temwamutemula lyavaawa era ne bakkiriza nti yes Belgium yamutemula Daga Hamajesko de yali secretary gundi general secretary wa UN yatemulwa endolwa Zambia naye ababeja mu benyini abakuba surface to air rocket yamukuba bamala recently ne bakkiriza nti fetu amutta era Belgium yasooka okumanya naye nga bakyegane banga eryo lyonna then Bob Marley mumumanyi omuyimbi Bob Marley CIA ebamutta olw'okuba nti yali threat ku national security ngetutumuli eringi bamuta ombego wa CIA yamuwenga to canvas omuli akasumali akaliko obutwa olwalinnyako bwati ne kamufumita n'amanya kiwedde Bob Marley yatandika okukonziba nga naye n'amalwaliro ge yagendamu ebufalansa CIA yasooka ngayo ne bamumma obujjanjabi neri yagendangamu eddala ne bamumma obujjanjabi paka lwe yatuuka okufa eyakikola najja n'ayogera nti ffe twatta Bob Marley so nabirako ku internet yawo nendowooza oba byakulimba no si byakulimba Ebyafaayo Bob Marley mu biseera ebyo baali batya nnyo communism nti omuntu atali popular kati nga njokula atali mu government mu line abali mu government singa jja n'akwata obuyinza asobola okukozesebwa Russia so kakati Bob Marley we yajja nga ayina tutumu abantu bamana omusajja ono najja ne yeesimbawo tetulina bwe tumudda ne bayiya ne bamutta bamatinuza ne babatta Malcolm X ne babatta n'abalala bonna abetutumu government ne zibyega so tuleme ku trustinga institutions ziba n'ebyama ate zibisirikira so kyenjagadde okuba waake okay waliwo yali aga nti waliwo yavaayo gamba mu comments gwe nalaba naga nti nedda Harry mwana waabwe sima waliwo King ki oba yali amufaanana mu layini yaabwe King something yali afaanana bw'atyo yes tekigaana nti wabeerawo resemblance naye ate n'abalala bavaayo ne bagamba nti okusinziira ku kino tetubeerangako na muntu bw'atyo ne ku byaliwo kuba kyebasinga okugamba nti no okutandika okweyagala ne James Hewitt nti no baali bamaze okuzaala naye omusiguzi akubuulira nti tutandisa kati okweyagala so tojja kugamba nti no twalumanya olunaku James Hewitt lwe baatandika okweyagala ne Diana n'olwekyo si bweki so kati bino byonna ebintu ebiriwo tukkirize conspiracy zibeerawo naye ate wabeerawo entuufu n'ezitali ntuufu so era kino kijja kusigala nga kijja kubeera kijja kuwangako argument paka ensi lw'erigwawo ng'abalala bagaana so wano comment ezimu the prime minister who announced the divorce yali John Major not Tony Blair kyena bagambye nti no obuntu obwo obumu nange mala nenvaawo nenzijukira nti obwongo bwakozemu bweki kyenjagala abantu bamanye gwe woba gamba nti noli perfect kasoko tufuneyo omwajja agambe tumutuuze wano eddakiika 10 ayogere ebiri perfect so tosobola kuba perfect waliwo obwongo lwogira speed kati speed gyenjogererako o respecting omuntu asobola okulikolinga ekintu ekyabuli so wakola mukko obumu omusajja mu muwolu nako ajje nga ayogere fire content akili magezi yagamba okay Diana had already had Harry 1984 2 years before she met James Hewitt yali yonga yali ayigiriza abaana bangoma mbalasi so kakati bwe bagamba tino enkolagana yaabwe yatandika mwaka bwegutyo naye tosobola kumanya muntu ayagala mukazi wo nti batandisewe batyo okweyagala ekyo kuba kwerimba abantu asinga wano badde bangamba mukomyewo there is only here said DNA is everywhere. Kindly watch Tudor's series to know about Britain. Bring back walitwayagala ku nyegenyege nanga onayaga bring him back atuwulire ebikwata ku nyegenyege tujja kujja mu maaso awo kindly let him talk about the simple motorcade of the royals yet in UG politicians are wasting taxpayers money wetugenda okwogera olunaku olwaleero Gasuku, I really appreciate your effort. Okay. Okay. Comments zabadde nyingi. I think we had over 190 comments as of now and 182 likes. Okay. So, it's important to liking a video then ate tulyoke twogere bino ebirala. Anyway, ya olukamba ogambeyo kekigambo. Kino ebintu bino tulijige to accommodate one another. So mufo kyokujja ogambe you fools you what ebintu ebyo tebijja kutugasa abantu abali civilized. Jango gyemu kyoyize kye tutakanyizaako kireke n'abantu batugamba nti
temusobola kubeera alike mwena ne mufaanaga mwena ne mukkiriziganya ku kintu nedda wetuba tetukkiriziganyiza era nsiimanya abaleetanga point nti kino waliwo omwami nga Ian mujjukirako yaleetako ekyaki yes eyo ye advanced way later bakiyita libuto later counter evidences so tukozesa ekintu bweki tuleme kujja kuvuma tuleme kujja kukola ki tetuli wano ku lutalo nti totowo wabula kulaba nti bantu bayiga yes. Now today we are going to talk about the bourbons. Bourbons abo tubasomako mu French history. Rewinding emyaka. Onako railo government za Africa ezisinga zifaananidde ddala nga bourbons. Discussion ya bourbons twagifuna oluvannyuma lwa Queen Elizabeth omuziika ne tulaba abakulembeze ba Africa nga bali mu bus babatwala then abalala nga bali mu muzaabwe bagenda. I think Napoleon okay mu history I don't know who said it, but it's a very famous quote where they say, the Bourbons learned nothing and forgot everything. Okay, oyo yali Bishop Talleyrand. Bishop Talleyrand, ti Bufalansa, Napoleon wamala okugenda. Nga bamaze okumujjako, Battle of Waterloo. Baatuukanga tebalina mukulembeze so Bishop gwe baateekawo era ye yagenda Vienna Congress kakati so ye yayogerawo oluvannyuma kwa ntino basaako Charles ne Louis the 18th bonanga era bakola nsobe kye bayita restored Bourbon monarchy nti badde ya Bourbon monarchy yali yakoma ku Louis the 18th ne bakomyawo omwana we najja n'abeera Louis owo 18 era byebimu ebyakolebwa ebyali mweri so kati kwekogera ekigambo ekyo era abasinga tukiyita nothing learned nothing forgotten NLNF nti ensobi ziri abantu abamu ababeera mu bukulembeze baddamu ne bakolera ddala nga biri ebyaliwo kati pozi omuntu okumuzaayo nga tetunajja ku gavumenti zaffe wano mu Africa. Then later we can look at Uganda in particular. What did the Bourbons do in Faransa? Then to be relating nebigenda maaso wano mu Africa obe bibaddeko mu Africa to kill to zeroing it down to Uganda as a government and also maybe our kingdoms here as an entity or institution. Okay. Mpazo okuba waka katono ku Bourbons kuba abasinga babisomako ne bawulira Bourbons sebamanya kyeki. Bourbons province yali province mu Bufalansa ngemanyikidwa nga Bourbonia. Kakati province yali efugibwa Duke oba yabeeranga n'abakulembeze nga naye bamanyikidwa nga ba lords of the Bourbons. Kakati yali ndowooza Louis owookusatu najja wasaamu ne bakola omukago ne bagatta ne batandika okugatta Olufransi. So kakati ne batandikira Bourbon dynasty. So kati dynasty ye yajja efuga Bufalansa netuukira ddala ku Louis the 16th. So kakati ye dynasty yali efuga era yafugira ddala ebbanga eriwera. So kakati ba Bourbons bano we bamanyikibwa ennyo mu biseera bya French Revolution kyolwokuba Louis the 16th yali afuga yakola emivuyo mingi nnyo ne mukyala we n'ebirala ebyaddirira bingi so ensi yonna neemanya nnyo French Revolution eya 1789 n'atuuka okutemebwako omutwe ne mukyala we. So kati bino mukyala we ye yali Marie Antoinette okuba waakokko ku bantu bano kuba abantu beetaaga bamanye ebintu bino yadde tugenda okubizza ku mawanga gaffe wano nti Marie Antoinette yali yazaalibwa 1755 ate nga ye Louis the 16th yazaalibwa 1754 yali amusingako omwaka gumu. Marie Antoinette yali yazaalibwa Austria Mother Teresa ne taata we King Francis asooka ye yali king kabaka wa Holy Roman Empire. Ebintu bino history mungi koko naye okubanyonyaka ti Holy Roman muntu wewe tuli wano Holy Roman Empire oluvannyuma lwa Roman Empire okugwa Empress Theodosius y'omu ku baasembayo okufuga Roman Empire nga 480 AD bakutulamu Roman Empire teyagwa wabula ya disintegratinga nekutukamu Eastern Roman Empire ne Western. Pozi Roman Empire yene yaliko bano bwetula aba Hercules abajja okuyambako okujja expanda. Roman Empire yajja okwata paka Egypt. Kakati Roman Empire etandika etya tindoza gwalinga 5 BC Julius Caesar. Yes. Yali Julius Caesar. Yes, najja agifuula okuba Roman Republic. Olwo nga amaanyi ga gundi
abagreeki abaliko gakendedde so Roman Empire netandika nga republic kati Greek be balina Abayonani era Hercules nao ba gods bali baguri b'Abayonani kakati Julius Caesar amala okufa ndoza zalinga 26 BC Julius Caesar bamutira mu parliament yawe yes Julius Caesar kakati ne kuyoka kuddaka Augustus Caesar oba Kaisari Augusto gwe tumanye nnyo kuzaalibwa kwa Yesu eyalangirira okwewandiisa so awonagifuula Roman Empire. Julius Caesar yali afuga Roman Republic kati Roman Empire nejjangeegeja we tutuuka ku emperor bali bamuyita Marcus Aurelio 18 Roman Empire yali nene ngefuga kumpi kimu kyakusatu ekyensi ngefuga okuva mu North Africa, Libya, Tunisia obali bayitawo Carthage nejefuga mu bitundu bya Buwalabu awamu Isiraeli awo wonna negenda paka okiza silver eringa ku India ebitundu ebyo nefuga paka Britannia so Roman Empire yeyo kati we yatuuka okutukamu bagikutulamu bibiri Eastern nebera Byzantine Empire era kye kitundu eky'Abasoddokisi ennyo era empire yali y'Abasoddokisi then Western nebera ya Catholic ilimu Italy za Europe Italy Belgium zaani kakati awo okuva ku emperor yaliwo Justinian n'abaddako nayo neerema Western Roman Empire neegwa kakati ne bateekawo Holy Roman Empire ng'ebitundu ebyenjawulo Germany bironda ne balonda be bayita ba elector era bano wava ne dynasty efuga Bungereza nti eva mu Sophie elector of Hanover be balinga balonda emperor wa Holy Roman Empire ngaye n'agamba Uganda nti no muyinayo omuntu ajja ogenda okulonda Rwanda Burundi mulonde emperor wa East Africa ngaye bakola papa so kakati Holy Roman Empire kakati ono gwe ngambye Francis asooka mu biseera yali afuga Roman Empire ye taata wa Marie Antoinette ne maama we Mother Teresa ono watutumu nnyo amanyikiddwa nnyo ye yali azaala Marie Antoinette nesi abantu pozi okuba correctingamu Mother Teresa betwogerako si yono wafu omu 80s 90s waliwo yaliwo ku biseera bya Diana yo we India era yali munne wa Diana yafa in fact olunaku nga lumu nga Diana bagenda omuziika oyo yali we India naye ono Mother Teresa yali queen era yali mukyala wa amaanyi so kakati we bazaala Marie Antoinette bafumbirigana mu mwaka gwa 1707 Marie Antoinette yali wa myaka 14 Louis nga wa myaka 15 so ne bafumbiriganwa oli yali mukulu wono Louis yali mukulu ku Marie Antoinette yali mukulu so ne bafunjagala okubawa abantu bamanye obuzibu buno ebwava nti abaana bano bakwata obukulembeze nga baana bato chovola ba empire ya ugundi France ya Sasika ntino obukulembeze babukwata mu 1707 ovanyala Louis the 15th okufa then omwana we nakwata obukulembeze kakati tebezaamu omwana afuuse queen ku myaka 18 ona afuuse king ku myaka 19 bali bato tebalina kibamanya era n'okubabulirako abantu ato okubufumbo bwabwe tebafumbigana mu 7 naye okwegatta beegatta mu 7 7 years later yes tebaita consummation awo wonna nga tewali kwegatta nga omwami talina kyamanyi ku byakwegatta yadde zaali ndiga nnyo era omu ku muganda wa Marie Antoinette yakyalayo mu 7 n'awandiikira muganda we yali Grand Duke we Tuscany Italy n'amugamba nti ebali bannange omanyi kyeyayita complete bulandala abakozi b'ensobi abatuukiridde be bali obufumbo bw'abali bona nga bakola nsobi njerere kuba byamusasa nnyo okuba buli ebintu bino bisasa n'ebibabuulirako babuuza Louis olwo n'amubuuza ye mukoddomi we avudde Austria gyalabe omwana akomplaininga tugenda mu buliri omusajja talina byakola okuzaala kuganyi emyaka 7 ebufalansa nga katuuni zonna zikuba kubo Can Louis do it? Can't Louis do it? Katuuni zonna bali ku kabaka ne Yesu anajja nalaba kyekiriwa nabuuza Louis kikyokola bulijjo namugamba ebintu mbikola ngendayo bulungi ne twegatta n'omukya naye ng'omanyi yegatta batya mbinyumye nga bwe batuuka okwegatta bwe yosonsekayo mukyala bw'ati ng'asirikira muli ng'amala essaawa 2 ng'asikayo gaga mu mulimu guwedde ng'amusibula genda weebake nga talina kyamanyi nga tapika akomako kakuteekayo n'asirika n'okwebaka najjo eddakiika 2 najjayo nawe akati genda weebake kiwedde ntuukiriza omulimu paka ono eyagendayo
gundi Francis owoku Austria muganda we ye yafuuka kojja n'abasomesa era mu 78 balyoka bazaala. So kakati wewe obufumbo obwo njagadde kubaako ku Marie Antoinette nga kyali kibisi nnyo, yali mubisi nnyo kati eventually Marie Antoinette n'afuna obuyinza bungi. Kakati we bamala okwata obwaka Marie Antoinette yali talabawo kirenzi kiri, yakijoganga nnyo kikabaka, yakijoganga nnyo, yatuukanga n'okuddira nga tayagala kigende nga obudde we bukya kabaka yalinga alina weziwera ssaawa 2 alina ogenda okumiitinga abakulu mu bwakabaka nga nokuba miitinga kikabaka avaayo ne bamutunako n'abawuubirako abatakanga 1000 bali awo kabaka n'abawuubirako olwo ne bagenda. Naye Marie Antoinette yalabanga ziwera ssaawa 2 n'akyusa essaawa ne zibeera 12 ku makya ne kiddawo ne kyebaka nga kirowooza obudde bukyali kigenda okumiitinga abataka nga ziri ssaawa 5. So yali mufu nnyo bambi omukyala nga yamutegeerera era wano n'obwenzi we bwatandikira nti Marie Antoinette yayenda nnyo olw'okuba omwami yali talina byakola era ne lesbianism yalimu kigambibwa yali ayina baali bamuyita baroness ow'Ebungereza yali mukwano gwe nnyo nti balina we baalyangamu n'ebisiyagaawo abakyala byonna ebyo olw'okuba omwami yali takola ki kakati yali talabawo nnyo mwami era n'atandika nga yafuga omwa era ebizibu bye bagamba yadde ku sayidi endala ati no factors endala zaaliwo nnyingi naye Marie Antoinette yakola kinene mu kwonoona Bufalansa ate kino ne mu empires zaffe ne mu gavumenti zaffe eno abakyala bafuga nnyo abaami ne babakozesa ensobi. Twalabako Grace Mugabe ewa Mugabe nga yafuga omwami, twalabako Imelda Marcos owa Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos yatuuka n'omugulira Trump tawe eyo zalinga mu 78 nga ya mukyala yatunda ntunde. So abakyala bakozesa nnyo abakulembeze ensobi. So Marie Antoinette kuba bulijjo neebuuza that famous quote of Marie Antoinette, if you can't afford the bread buy cakes, yatuuka atyo gikola. So wano ekitegeeza yalinga afuga ennyo omusajja. Marie Antoinette yatuuka n'afugira ddala omusajja naye kansooke nzire ku eyo quote yeyo bambi Marie Antoinette si ye yakyogera. Amawulire tuli bantu abamawulire banoonya ebitunda ne bagisiba ku mukyala naye si ye yakyogera ekyo kyo tumusonyiwe. Quote eyo yatandikwa mu 1767 Marie Antoinette yali akyali Austria wa maama we nga mutota najeno kufumba. Quote eyo yalabika mu kataba ka Les Confessions oba autobiography ya Jean Jacques Rousseau ono omu ku ba philosopher abatandika ennyo democracy kyebayita social contract nti government ekuliyetingawo contract n'abafugibwa naye singa olemu okubakola bye baagala balina eddembe okola ki okujjako. Kakati Rousseau yakiwandiika n'agamba nti waaliwo Grand Prince baamugamba nti abantu tebayina mugati n'abagamba era yakiwandiika mu Lufalansa n'agaledde mu try broches si keeki wabula abantu abawandiika ebyafaayo bakolera mu kolumweso oba exaggeration ekitali kibi bayagala bapainting ekifaananyi omuntu alabe broches kika kya mugati naye kye Bufalansa naye nga bateekamu nnyo omuzigo n'amagi kati okusinga emigaati gino egyaffe kaakati kye yabagamba naye nga Rousseau ye yakiwandiika Jean Jacques Rousseau naye ye teyagamba kaakati abasinga wano olwagiro olw'okuba baali bakoye Marie Antoinette ne Bufalansa babijjisangayo ne bagamba Marie Antoinette yakyogedde naye nga si yakyogera naye ng'ekyo Abafalansa bagenda okyogera Bourbon monarchy yali ebatamye lwaki nga bawasanya abakazi ba foreigner abatafa ku bantu kuba bane tebamanyi byawano bafa ku byewaabwe kati abantu ne batandikirawo okubalaga bane buli we muwasa ba foreigner bajja kwogeranga bubi ku Bafalansa so nga bakabaka bo basobola otufaako so kyekyabaviirako ensonga eyo naye nga si yakyogera. So kati moving forward bakozi be bakola twagala obitutemere bikwatagane naffe eno kati kakati tujja Bufalansa mu kiseera ekyo we tutuukira waliwo system ezaali zavedda mu myaka egyedda ezanyiga abantu okukamala. System eyasooka eya feudalism yeti abantu abamu batera gimixinga ne federalism. Feudalism yali nkola ey'okugabanya ettaka nga kasuku gwe nobo oba gwe mutaka ojja n'obeera n'ettaka lyo katugeze wakiso lyonna nga liryo. Kaakati fe abalala batalina ttaka tubeera babayitanga ba serfs oba ba tenants tujja ku ttaka lyo
notukkiriza okukolerako ne tukuwa ekyekumi ne tukuwanga services ne tukolera ku ttaka eyo enkola eya feudal ye yali mu Europe n'amawanga amalala ng'abeerawo omutaka n'abeera n'abantu nga 100 abali ku ttaka lye feudalism. Kaakati abantu bwe bajjanga nga bano betwogeddeko ba philosophers ba John Locke ba Montesquieu n'abalala bajja basomesa abantu mu butuufu omuntu alina right okuowninga ettaka lye. Abantu bajja bayiga bajja basoma kyekiri mawanga gaffe eno abantu basomye eyo danger nnyo ku gavumenti ezitakyusa mu nkola zaazo. Kaakati abantu bwe bamala okusoma abamu ne batuuka baagulanga bambi eddembe lyabwe n'akola nnyo n'agula ku nobo n'abeera n'akantu neyeegula nga wano bwe tuyina nti Buganda Land Board egamba mwegule. Yes, abamu ne beegula naye mu kwegulanga baatukanga era ate ettaka lyabwe ne libatwalibwako kko oba si ekyo nga we weegula bw'ofa omwana wo tatwala kyewagula liddayo eri. Ekyo kyanyiga abantu ne batuuka yemu ku grievance oba ku kizibu Abafalansa kye baasanga nga woba oguze kataka ko baakolangako ku ssente ne baba bulungiko ng'era ekiri wano abantu baffe bangi bambi baguze obupoloti bwabwe bakoze obubizinesi baliko bulungiko naye nga si nti no gavumenti zitaddemu nnyo amaanyi okulungiya obulamu bw'abantu bano wabula be beefuddeko. Kati abantu abo buli lwe baakolanga ssente ne bafunako amaddu ga ssente geeyonge ne gamanya nti bali abali obulungi babeera bwe bati nabo ne baagala ssente ne baagala bakozese ettaka lyabwe mu butuufu nga n'omwana wajja alifunamu. Ekyo ne kigaana kyekimu ku kizibu Bufalansa ekyo mbadde nkyakunywera ku kyettaka. Naye ate nga nawano kirabika abantu abali basobola okubyamu abantu bameka kaakati amataka abatawaanyizibwa ng'obwannannyini obeerawo nga n'ekyapa tukirina n'osanga muliko 5 ebyo byonna bizibu. Bufalansa byaliyo mu mawanga gaffe si wano wokka ne mawanga amalala. Ogende Kenya abantu abasinga tebalina abazungu be balina amataka. Gende Zimbabwe ba Joyce Mujulu yali vice balina amataka agatagambika. Ebyo ebimu ku bizibu naye abantu bannansi banaku bazibu bakola bambi mu maanyi gaabwe ne babeerako obulungi naye si bwe baali badde. Ekyo ekimu ku kizibu ekyali e Bufalansa. Kati Bufalansa kyaliyo ne tudda ku class system. Bufalansa baali balina class system zino bazitanga estate systems nga abantu baba categorizinga mu groups eziwera nga bagitanga pyramid, social pyramid. Ntino ku top waliyo kabaka ne royal family ba Mary Antoinette abaana ababiri be yali azadde omanyi imbuto zavaamu ngabbi abalane bafomu ye yalamawo yekka abaana be bali mu group eyo. Kakati awo n'abalala ab'emikwane ennyo be bali ku topu. Mu makati awo ne kujja kuddako bakiraje be bali ba priest bana aba Catholic Church abo nabo nga bali bulungi nga tebagambikako be balina ettaka be ba owninga amasomero buli kimu kyonna. Ne kuddako awo banobo bano be bataka ngeno twalina n'abataka so mawanga agenjawulo babalina amanyi naye church nga yali yamanyi ebiseera ebyo. Ate kyenjagala abantu bamanye nti no Roman Empire bwe yamala okugwa bweti obukatoliki bwali butandise olwo bwa papa nga butandise era omundoza ndinnyonnyoako abantu ku ntandikwa y'obwa papa obwo. Kati Roman Empire we yagwira tewaaliwo nga wola kati nti US eggwanga eryamanyi lyeri determining ebyokukola tewaaliwo determininga Catholic Church neyingirawo nga yeesalawo ekituufu nga kyeyogedde kye mulina okugoberera mwenna. Kati awo Catholic Church neba n'amaanyi mangi netwala ettaka lingi obugagga n'okutuuka kati paka kati abakatoliki bo bagagga ebintu byakuba institution yavadda abakatoliki be baso Bible zonna be bazikwata ebishu byonna be babikwata so tezaali Bible by day wabula gyabanga mizingo egyempapa byonna be babikwata era nga be balina right esomera abantu gwe tolina kusoma Bible Catholic Church ebyo naso amaanyi gayo ne gawera ki mangi. So kati ba priest bani ba bishop abakasoche bali ba maanyi nnyo mu Bufalansa. Kati awo kuddako bana abataka benkugambya bayinanga ettaka eddene nabo bali ba maanyi naye nga abo bonna betwogedde royal family balinga bayinanga 0.001 ku population ya Bufalansa. Then we tudda ku banobo bayinanga 1% ne bakira jenga 1%. Abasigadde kumpi 96 point bonna bagweno mukati mu estate y'okusatu
njaga nnyonnyola estate y'okusatu abantu abayeri abamu wedde tebagenda mu elevo kusoma bintu bino njaga babitegeere nti Bufalansa yali erina kirasi esatu esooka ye first class eyaba kirage second eyaba noble ey'okusatu ate nayo yali erinamu ebika bya mirundi esatu eby'abantu wetulaga nti no P3 bajja kutuddemu streams esatu mwalimu abasooka ku top mu third estate bali babayita ba middle class oba buwagiyosi buwagiz mwe muli bakasozi abakolako ku media bakasuku mwe muli baloya abasomesa bonna obagwanga mu estate ey'okusatu naye nga be baliko waggulu kakati awo ne kuddako babayitanga ba artisan mwe mwalinga bannakatemba babebekulu bakyagulanyi bani bona nga naye bali eno mu kirasa esembayo wansi yali yakusatu yali yakusatu naye nga ye categorizingidwamu emirundi esatu ebiyenje naye nga nabiyenje babikutuddemu waliwo ebiyenje ebiri obulungiko n'ebiri obubi ddala waliyo ebiyenje by'ebyoya waliwo ebirinaayinamu ku byoya n'ebitalina byoya so kakati wekityo kakati wegambye ntino bano ba middle class babanga biyenje ebyebyoya ebiri wagguluko kakati ba artisan ne babeera bitalina byoya naye nga bitambula wegambye ntino mwabangamu omwo ba musician abayina talent abaddusi ne mubeeramu olumu n'abalwanyi tyono mulwanyi n'abeerawo then n'abaali bakola ku nguudo za Paris okwera okola kikuba baafunanga kati nabo ne babeeraawo kati wansi ne wakusembayo bapizanti bano be bali abangi ndi mu kyalo nnima nkola abo be bakola Europe yonna okula yakulira ku bapizanti be bayita backbone of Europe me bano Museveni bagamba ennyo bambuga boda abantu bawansi batambuza mmere abo be bagwanga mu estate kisembayo ku bottom era ye backbone ya Europe bagamba nga enjuba bagisookanga okuvaayo ate ne basooka okugwa bakola so abo bakola naye nga be bali omusolo be basasula be batalina ttaka be bawo omusolo gwa chachi ne bawo omusolo gw'abataka buli kimu kyonna ku bapiza naye nga be bangi era wano njaga okuleetera ne fact endala era nga nkyanyonyola ya class eya population kintu kibi ku mawanga agata wakeya ku bantu abo abakuze Europe wetuukira ku French Revolution 1789 yalina miliyoni 26 ez'abantu naye nga kwezo miliyoni kumpi nga 25 z'abapizanti be bali obubi abatono be bali obulungi ekyo kyali kyabulabe so kati mbadde nkunyonyola mu class system ezo Bufalansa kakati bana abali wansi nga abapizanti be bangi tebasoma bambi si be bali awenya abafaayo ennyo ku byobufuzi babyesonyiwa kati ba middle class bano benkugambyeko abaali bakola ku mirimu baloya basomesa baali basomya ate okusinga ne bannoko ngabo bamanyi obuzibu bwabwe nga bamanyi eddembe lyabwe bakola omulimu munene nnyo ogw'okunnyonnyola bano abalala abataasoma tibana ekyo tebabalimba gavumenti erina kukola kino terina kukola kino ne basomesa nnyo bapizanti olwo revolution etandika era ne bayita printingira writings ez'aba philosopher bano ba John Locke oba Jean Jacques Rousseau nti bana etulina eddembe okweka gavumenti weba tetukolera bulungi bye twagala n'abagamba ne church teina right ku bintu bino na bino lwaki yineta ebyo n'abapizanti olwo bawulira olwo batandika obwongo okwewagala bapizanti so kakati awo revolution olwetandika so kakati ezo factors nyingi tujja kuzoe naye ezo zensonga ezasinga okuvirako zembadde njagala olwaleero tulireetingeko ne ku mawanga gaffe wano tudde ku mawanga gaffe gano okusinzira ku byali wali na wano kuba bingi ndala ebirayi by'ebyobufuzi tujja kuba tubyogerako ndooza muntu naye twagala tusooke tutunule wano ku paati y'ebyenfuna wano ne classes zino kati mawanga gaffe gano aga Afirika omusajja kye yagamba nti abasinga abakulembeze oba mu buyinza tebeerabira byaliwo babijjukira ebibi ne babireeta ate ne batayiga nti ebintu bino byavaamu weebiti gavumenti ezisinga mawanga gaffe gano ate si wano wokka mu Afirika abantu emekwewo wabula ne mawanga agasinga otula ga Indonesia ga Philippines amawanga ga Latin America gonna gabeera mu bizibu bino okusinga njagala nkulage ku classes nti classes ezaali Bufalansa zaali social classes basosola abantu just mu mbeera zaabwe nti gwoliki naye ate ne situuka ne ziba n'ez'ebyenfuna nga gye bakoma okusosola ebyenfuna tolina ali obulungi gwe batasosodde yali obulungi kino nkuzaako ne Rwanda revolution eyaviirako abatuusi okubagobayo yali ku ekyo abatuusi be bali obulungi ate nga be batono
before the genocide konkugambe kaka kino kijada ku gundi kingdom ye Rwanda kijeri we yali afuga yasemba yali wamanyi kijeri Rwabugiri ye yali wamanyi Rwanda yageza Rwanda najitusa ne Kongo na wamba wa kati awe bisere ebyo Rwanda bwakabaka bwali wamanyi naye nga balina system eyo nga abatuusi abalabika ko bulungi abalina kakala era abalundende be bali mu kirase esooka abahutu abangi nga be bali obubi era wano obizibu byonna bya Rwanda byava ku ekyo balina enkolemu bali bagita obuhake ng'obeera n'ettaka nga naye okukukiriza okulikolerako omala kusasula wa mutuusi n'abeera n'obuleetwa nga n'okulunda ente bali be balina okukkiriza Rwanda n'efuuka ekyo kyova Rwanda evolution oba gye bayita muyaga yajja so nkuwaddeko mu Africa kakati wetudda wano ebiseera ebyo twali tulina classes nga zisinzira ku social naye kati tulina wate classes ez'ebyenfuna tojagamba nti no kasuku oli pizza nti oli yennobo tetubalina naye okwesosola oba classes ezo ziriwo mu byenfuna abantu abamu abatono bali bulungi nnyo ekigenze ewala abangi be bali obubi mu mawanga gaffe wano gokka wano njagala mbatwaleko k'abantu mbasomeseko ku kintu kitono bakiyita silver spoon silver spoon mawanga ga Europe abantu aba abali obulungi nnyo obwakabaka omwana yazaalibwanga nga n'obuugi oba kye bawesa jiko ya silver kibagamba I was born with a silver spoon in the mouth kyekyo nga obuugi babukweramu ne batuuka ne bava ne ku silver ne badda ne ku gold ng'ejiko ya gold gye baweesa abakyokanga abantu eri abalala bali bubi bagwawo so kakati silver spoon si yoreeno yesinga okunyonyoa kakati nti twazaawo kye tuyita social economic classes nti abantu kati tubasosola ddala ne ku byenfuna nga gwe atali bulungi tolivaayo ate kujja waggulu abali waggulu be baliko kakati wano tulinawo nga kye tuyita njagawo bakubira mu koto tulinawo nga kye bayita platinum spoon be bantu abali obulungi ng'omwezi asobola okufuna bakikolera ku refinery amawanga ga Asia na Europe agasinga-kokko naye naffe tusobola okuza kuwafuna ng'abali ku platinum spoon basobola okufuna omwezi omusaala ogwa miliyoni 8 ku 15 eza dola awo be balina platinum spoon ne tuddako abaddako ndowooza be bali aba diamond yali asooka platinum yeddako kakati wano wetugeraganya ku kintu kino nti abantu bano tulabye nti n'aba diamond balinga bafuna esente ziwera miliyoni 8 okweyongerayo ng'omusaala nga inkamu yaabwe eri mu miliyoni nga kumpi 35 eza dola buli mwezi abo gatabye balina assets zaabwe n'ebiki wetutunuulira e Uganda tulina abantu abafuna omusaala ogwe miliyoni nga mmeka baliwo bw'omanyi abafuna omungi ennyo mu Uganda tulina aba miliyoni 5 tulinayo aba 35 tulinayo n'ab'ekinaana tulinayo n'abawume bafuna nga 120 bwe tubiwulira tetulina wogata 120 okumalako omwaka oyo abeera ali kumpi mu biliyoni namba etegezo yabagwa na wano mu Diamond we bali abo mu ggwanga ne tubeeraho n'abaddako abafuna ekinaana n'abafuna emeka naye nga tulinayo omwana akola mu katale bwayise ng'amalako omwezi tawezeza 600 gy'afunye nga tagikutte so kakati abo be bayita ba dirty spoon ye yazaalibwa na kijiiko kya ttaka babayita dirty spoon wazaalibwa na kijiiko kya ttaka kye baliisizaako omwana wo bali ku kya gold ezo za social economic classes kakati classes zino bano aba platinum balinanga 0.7 ku population ne leero baizo wabalinga ku 0.001 wane Uganda ne kuddako aba diamond abachi nabo balinanga 0. naye bano abaddat balinanga kumpi 90% be basinga obungi mu ggwanga abatono be bali obulungi ezo kirasi weziri era kizibu n'okuba nti n'ogwosobola okuva eno n'ogenda owasa mu bali ngera bwe kyali ne mawanga ago nti kyabanga kizibu okuva mu kirasi esembayo wansi n'owasa mu esooka India waliwo nga baziyita caste system bwe mutera okulabako buddooti obumu obwaredi nakyabo bagwanga mu kirasi esembayo wanje bwe bayitanga ba untouchable ng'abo n'okuba wasaamu musango awo mulimu gwabwe gwawanga kusitula mirambo kasasiro byebyo aba balina obwaredi mu India balinga nnyo kakati kyasigawo nti bakijjawo nnyo balwanye nnyo okujjawo okusosola era baatuuka ku mulembe oba gwa Narendra Modi ne bateekawo ne ssente okuwasa omuntu eyali mu kirasi eri bakuweerako ne ssente basobole okujjawo okusosola okwo
gapo ekendere ezo nalinga mayinti wa prestige obo bwa red waliwo abamu nadda okusinga abasiiki awo abasitreet abasingasinga ekiwe babukozesa naye nga luli kyali mandatory okukwawula ku balala nga mubeeramu n'obuddooti ne bamanya nti gwoli wa kirasi esembayo ennyo mu India olwo mu biseera ebyo baali babiyita Gupta dynasty yali efuga India ebiseera ebyo so kaakati awo kaakati wengezaako okulaga abantu nti ebintu ebyali mu Europe bikomye yalwakuba version za njawulo duli byalinga biri nti no bano bakiraje bano baki kuluna tebyawulawo osobola okuba kiraje naye naawe n'ogwayo wansi ng'oli mwavu osobola okuba ng'oli nobo ng'ettaka lyo lyakutwalibwa nako nga tokyalina ttaka n'ogwayo osobola okuba ate peasant naawe ate n'olinnya olw'okuba osobodde okukolaganako n'abamu ku bali mu authority n'olinnya waggulu so kaakati kirasezi zaffe zasigala ku byanfuna ekintu kino kyabulabe nti abantu bano lwe balisituka mawanga agenjawulo gye basituseeko tubirabyeko njakuwaako ng'Efilipine nti Ferdinand Marcos gye bayita people power revolution gye watandika ekya people power abantu ekya people power tekivaano kyatandika Filipine Ferdinand Marcos bali yagenda n'afugana n'enguudo bakabbeeyo bakajerifu era be baali bambala ne red Filipine baalinga bambala red revolution ye yajjako Ferdinand Marcos kati wamma ki explaining achi government yali hard on them waffe natwali tuka obukofira achi government ebuli bubi ne red so kati abali mu government bo baali bategeera people power ye Philippines ne baali tebategeera olwakiwulira bagendayo ne bakimanya people power lwaki kati soko tunyonyole people power ye Philippines Ferdinand Marcos kakati ya Philippine kwaliko yali Ferdinand Marcos yali na kyemalira era ono ye omu ku bantu ababiri abakyasinze okubba amawanga gaabwe mu nsi ng'ogyeko ne Muhammad gundi yali wa Indonesia Sohato yakyasinze kati Ferdinand Marcos yafuga Philippine ebbanga America nga ye musponsoringa olw'okuba kye bataagala ti Soviet Union ne communism bajja bawamba amawanga ga Asia balina okulemezawo bannakyema era bannakyema abasinga mu nsi myaka gy'ekyenda okudansi America yabalemesaako ne bakola buli kikolobero mu baleke babe Ferdinand Marcos nabba eggwanga n'atuuka okugula Trump Towers n'agigulira mukyala we ng'ekirabo Imelda Marcos n'abantu bangi baali bagula Trump Towers yali yakabi nnyo leka byebizimbe ebyabisinga mu America we ebyamaanyi myaka ekyo era olwagigula we yava ku bukulembeze ne baavuwala ne bagitunda kati bajja abalala ne bagigula paka ku Trump paka ku Donald Trump era yali Trump Towers anedda siri erinnya lyayina kaakati Ferdinand Marcos najjafune yamwesimbako baye bamuyita Benigina Aquino Benigina Aquino ye taata wa Mary Corazon Cojuanco Aquino Benigina Aquino wamwesimba competition yali y'amaanyi mu kulonda ono n'amutya kye yakola ne bamutemula n'afa bwe bamutemula abantu ne bagamba batemudde omusajja gwe tubadde twagala tugireko nakyemalira ne bawandiika petition milioni 2 basaba muwala we yeesimbewo ye Mary Corazon Cojuanco Aquino muwala we ne yeesimbawo campaign zigenze maaso bagenze balonze akalulu Ferdinand Marcos yagaana akalulu bakalangirire temukalangirira nga bamukubya akalulu ne bamane abantu ne beyiwa ku nguudo ne balangira kye bayita amaanyi revolution y'amaanyi g'abantu people power revolution ne Jacob Ferdinand Marcos bekalakasa America yamuwa bubi magezi tukwegayiridde feka tukuwe ennyonyi genda ku kiraka eya best tukulinyiso je mu America biveke bya abantu bagali amaanyi g'abantu ne galyo kagalaga nti no gasinga ne Marcos yayine mundu na buli kimu so wava people power revolution so kakati yao so kati kye government abantu buli we banyigirizibwa abanji baba babulako kasipaka pulaga kamubwe kati bakozesa advantage yabwe y'obungi kyekyo kubya amawanga ga Afrika gano na dala regime ezikaddiye nnyo kyakuba mu mabawalabu ne mukiraba Arab Spring yes regime ezikaddiye so kakati neno amawanga agasinga gonna wa Mugabe ne mukiraba so ebintu ebyenjawulo ebyo byemu kubize bisuula zi regime zino naye ng'okusingira ddala amaanyi g'abantu kintu kinene nnyo naddala bano abawansi mawanga mangi bakozeeko ebyo kati ate we babaavuwaza ekitegeeza nti baba babagyeko ability ey'okujja ku gavumenti kyekisingira ddala okukozesebwa mu kino nti abantu singa mubeera nga mulina bulungi ssente musobola okusustaininga okwekalakasa okumala emyezi naye omuwanga muli baavuwa ne Uganda okwekala tekusobola kuweza nnaku 3 oli aba yazedde okunoonya emmere kuba Amerika baba tebalina kye balya tebalina ye talina kyakulya
songa ate mawanga amalanja kuwakoze bayita singing revolution mawanga Georgia, Estonia ne Latvia okuva ku Soviet Union bajja bekutula ku Soviet Union okufuna independence nga kyava na mukuyimba mukolo gwa kunya chovala era na wano mbagamba kiche kibadde mu lubiri wano okudduka okwakabaka kuyinza okuba nako ku risiki we kubanga kusobola okweta population ey'abantu emitwalo ekyo kintu kyabulabe nnyo ku gavumenti muyinza okulaba nga bakucekinzeemu gye bujja yensonga wakikati bano abayimbi babakwatira ddala nti balabako singing revolution mu Estonia abantu bewakuŋŋaana ku kivulu abawera baagaana okuva mu kivulu ne batandika kuyimba buyimbi nyimba kuyiba abalawe babegatta Soviet Union yagezaako ko ekisoboka nga tekyayinza revolution neva mu Estonia nedda mu Georgia nedda nga government basijjako na kuyimba naye nga basobola okusustaininga olwokuba baali bulungi kokko ekitali wano wano tuli banaku so kakati obwavu buno gye bukoma okutujiga tutyo kibeera ku advantage y'abakulembeze kati now this gives us kati wano bw'okiconnectinga so abantu bulijja abeebuuza nti waki omusajja tebamukkiriza kuyimba okiconnectinze babadde bakyebuuza bwebuuza ekyo kintu kyabula so mu history kyaliyo nnyo singi mu myaka gye89 ku 9 kyama emyaka esanga gavumenti bazijjako na kuyimba egundi Portugal gavumenti bagijjako kumpi na kwekalakasiza mu duuka lya bimuli kye bayita Carnation Revolution eyajjako bali bamuyita gundi Salaza okutuuka n'okuwa amawanga ga Angola independence baamala kujjako gavumenti Portugal naye beekalakasiza mu ttundiro lya bimuli abalina emundu ne bateeka ebimuli mu midumu gy'emmundu abali ne bateeka mu nsawo ng'omuntu wa buli jjajja n'asanga omupoliisi n'agawula emmundu bwali n'asikayo akamuli n'akamundu naga nkuba lwaki omuntu ow'akamuli nase mundu kutaka ne bajjako gavumenti Carnation Revolution so engeri nyingi jibanga ekiri peaceful kimaliza gavumenti egenze so kati ebintu ebyo babyekengera nnyo naye nga bali ekibayamba basobola okusustaininga okwekalakasa ebbanga bali bulungi ko feno kye tutaali abasinga banaku kyekisinza okutukola so kati ekintu kyanta okuba abanaku naye ebeera taktiiki bulungi nnyo ebeera taktiiki abantu okuba nti temufuna kasaala njagala okubawo abantu kino ekyokulabirako nti mu Europe myaka gya 1600 baleetawo kye bayita iron law of wage abasomako economics oba subsistence wage nga bagamba nti omukozi muwoomu omusaala ogumubeesawo just ku subsistence level nti kasukutu mbanya kasuku yeetaaga sente mmeka olunaku nti 9 mumuwe mutwalo ng'afisaako 1,000 nga ajja kukozesa transport kakaaga oba kale 10 aliyeko 3 aguleko ne airtime nga ziweddewo enkyadde ajja kumalako emyaka 10 ng'akyabakolera so munamuwa omungi ajja genda investing tajja kutandika okukola ebibye ama companies edda zakolanga ebintu ebyo nekakati na wano bye bakola ku abayindi bye bakola okusasula abantu eyo iron love oba subsistence wage oba living wage so kati ebyo na government zabikozesanga mu mawanga ga Bungereza ga Bufalansa gani basobola okufosinga abantu basigale nga bakyako ate n'okukendeza ku kwekalakasa kw'abantu so kakati mawanga gafano bagambe ati abantu bana abatalina byakola abantu abakola ngo obusente bafuna butono lwe bali gugumuka tugenda kufuna revolution etegenda kubeera nyangu nnyo ate kisooka bangi yemu ku population Bufalansa nakulaza nti revolution yagenda okujja ng'abantu beeyongedde batugamba na Abaganda balina olugendo nti emmere ekuza emisege emmere ekoze emisege emmere weebeerawo abantu China Yesu wagenda okujja bali mu miliyoni nga 30 bakita golden age of China ne beeyongera nnyo olw'emmere abantu Uganda population yekuze abato be basinga obungi naye tebalina mirimu ekyo mu economics twasomangako Malthusian theory oba Malthusian population trap yali Reverend y'Ebungereza Malthus yaleta theory nga atunulidde population y'Ebungereza era batandikira okugira amatwalo ga colonizinga kyava ku Malthus yalina party nene yagamba abantu buli lwe bakula lwe beeyongera batuuka abantu rate kwe beeyongera nesinga emmere oba resources ng'abantu bazaala nnyo ekiyita geometric rate ng'ate emmere ekulira ku arithmetic rate nti no 2 gattako 2 ogatteko 2 ezo 6
emmere weekulira ku rate eyo so abantu bakulira 2 times 2 nya 4 times 4 8 nga population ekola ku speed neno singa abantu n'agamba ekintu ekyo ekinagenda kikyo wagenda kubeerawo disasters abantu bajja kutuuka nga tebalina resources bagende ba disasters gwewe entalo naki yakipredictinga mu 1600 First World War ye yasooka Second World War neddako then ne mu 1848 revolution zava ku population kukula ti abantu bagenda ne babajja mu byalo bonna ne babazza mu bibuga bachita urban migration naye bali atewo bakigendera bugendezi manga ga Europe bachita enclosure system ng'omugagga jja n'atwala ettaka lyonna mu byalo abantu ne babasindika mu bibuga mugende mukole mu factory kyekimu kyova nti revolution singa zatandikiranga mu bibuga ate nawanera okulwanyisa abafuzi b'amatwale twatandikiranga mu bibuga abantu abasinga babajjanga mu byalo olw'embeera embi ne bajja mu bibuga so kati regime zezimu zisubjecting abantu ku mbeera embi ne babalemese ne babanyigira mu bibuga cost of living nebanyiga embeera nebanyiga abantu obulamu ne bubijjiraawo so kati kyaviirako French Revolution population ne Uganda wano nga population tuli mu miliyoni 47 ate nga kino kyo sisuubira nti kituufu abantu bangi tebaabalirwa tusukkamu abantu bangi tebaabalirwa mu census tulinga miliyoni nga 5 muziizo kati abantu abo ng'ebyokukola tebiriiwo nga mu byalo babaguza abagagga ne badda mu bibuga abaana abo baabulabe bano banatunze boda olw'okuba embeera mbi natunze ettaka n'engula boda ne bakuba akatayimbwa insecurity oyo naafa omulala ne bamukuba n'abulobi abantu abo bajja kutuuka olw'okuba be bangi tujja kufuna disaster bwe tutakwata ekintu kino bulungi mu mawanga ga so byebimu ku nsonga ezatta amawanga ga Europe nene waffe byebimu ku bikolebwa bityo so tugezezaako okubayisaayisaamukko okuva waggulu paka we tuli ensonga nyingi tetujja kusukkawo wano omukulu ye Kasozi Samuel osobola omunoonyaako Kasozi Samuel Philosopher ku YouTube kwali of course comments za mwenze nzagala nnyo zibeerewo njagala obeere ng'ozisomamu osobola okuba ng'ozireplyingamu ezibu ezinaaba contentious nga ziriko talking points nga bwe tukoze wali tukomewo abantu bansaba buli wiiki obeere ng'ojja nkyali mu kulowooza ku Lwokuna oba Sunday one of the two wawe tubeera tulookingira obeere nga wojjira nga tukyasobola kuba ekintu bwe kinaakula tojjagamba azuko ekintu kikozesebo sibeera sikyasobola kukola bintu nga bo byagala naye nga tukyakuyina tusoke tuvugireko kaawo tulabe mpoze nga tumaliza nange kaŋŋambeeyo abalabi baffe wa bannange kye mulina okumanya tetuli bamalayika wabula naffe tujja buza olw'okuba tuli devoted okukola ekintu kino nti America bwe baali bakola constitution bafulema baayo ba George Washington ba Hamilton bagamba balina notion gye bagobera kukola constitution bagamba if men were angels no government would have been necessary singa abantu baali bamalayika tetwali badde na mateeka tetwali badde na maje kuba buli omu yali badde akola ekituufu naye olw'okuba tuli bantu oyina okuyamba gavumenti yeefuge naye esobole okufuga abantu tukola ensobi wosanga Kasozi ayogeddeko ko ekimu kyoga nti no amisquot nze kino oba kino tovuma wabula kimanye bumanya we are not angels naye ate situinako ekyenjawo nti osobola okujja wano n'osobola okwogera ate ebintu ebisobola okuzimba abantu oli agaana buganya okufunamu ekyokuyiga naye manyi mu biyina ebyokuyiga so temuvuma comments zammwe tetufunamu mu kuvuma that's being uncivilized so tuwabule buwabuzi bwekityo next week nja tutunulire omusajja gwe bagamba the godfather of politics Machiavelli tekina buzibu liyo politics Nicolas Di Bernardo di Machiavelli Nicolas Di Bernardo di Machiavelli abantu bangi bawulira Machiavelli ate era Machiavelli yasinga okuwona politics waffe naye ate lwakwa politics we aliriyo mu human nature yaliriyo byebituufu ebirina okukolebwa naye nga bibi binyiga abantu bagamba n'omukulu atutwala wano avugira nnyo ku Machiavelli si yekka wabula gavumenti zonna kabeera America Machiavelli yafuga yakola Bismarck yasinga omukosa n'agatta Germany unification real politics yasinzira ku Machiavelli mwaka kyogo Machiavelli yali mu 1613 bwenzijukira kuba Florence government we yabeerayo Italy yayita ina bulungi government ne bateeka ko Lorenzo di Medici
okubeera ng'omukulembeze wa Florence state eya Italy. So kati Machiavelli n'awandiika akatabaako The Prince nga advisinga Lorenzo di Medici yali mwana muto n'akwata obukulembeze bwa Florence n'amuadvisinga Prince toyina kweraga nti oli mulungi toyina kukola kusanyusa buli bantu abakulembeze kye bakola n'ayawula wano n'ayawula Machiavelli. So tujja mwogerako mugambe Machiavelli ani Machiavelli di Bernardo Machiavelli. Niccolo Di Bernardo di Machiavelli. Yes. It's a topic I'm looking forward to. Yeye inzo kuba empamvu muke inzo sukko obudafu babulijjo. Naye njagala nnyo abantu bategeere. Maye gundi nga zino historono abantu si bangi abamuyina. Naye ate betuba tumulese wano tumusimplifyinga omuntu n'asobola okumutegeera abantu asinga bali ignorant kati for example nako olwaleero lwentegedde people power gye kiva ne red java Philippines ogitegeera red be bamukosa naye nga red ate yava ku Italy gundi Garibaldi ye yamutandika ku Italian unification 1887 Garibaldi ye yamutandika ennyo abantu ne batandika okukozesa radio olwokuba baatemanga nnyo abantu omusayi ne gugwako kati we babeeranga mu white ng'ettondo lisigalamu ne lirabika mu red nga terirabika so bamukozesanga nnyo red awo nentegeera ne singing revolution ebimu ku bintu byolaba wano nti omusajja baganye okuyimba gwe tokolabo kati fe tuba tugaa nti asajja babadde ki babasajja batusookayo mu maaso okuyimba kukuŋŋaanya abantu revolution yatta amawanga agali okugajja ku Russia tebayinza kumala gabireka bati. So until next time, sponsor for baba otobuka bulango, don't forget to okutuwayo ka like yao n'okatulekerawo ne comment yo tujja kwa tukomawo week ejja tukyanonya stability tulabe Thursday Sunday awe watyo mubeere bulungi mweraba